إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tunleza Allah subhanahu wa ta'ala batumtendeza namatenda balungi era amajjuva agamugwanidde. Tumwajagira sokusasira n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'okusasira okwo n'emirembe ebibunira ddala abantu b'ennyumba ye ne baswahaba be bonna awamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah balungi abakkiriza, tusaana tujjukire bulungi lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atuteeka mu nsi. Ekyo ekitubuulira n'atugamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aya yaffe eyo tugikubiriza enkya n'eggulo. Tugikubiriza enkya n'eggulo. Buli Muisiraamu ateekeddwa kuba nga agimanyi mu mutwe era nga yannyikira mu kifuba kye era n'okubeera nga agirowoozaako enkya n'eggulo. Ensonga lwaki oli mu nsi muno kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. The purpose of your life is to worship Allah Azza wa Jalla, Him alone, without associating anything with Him. Kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe nga tewali ky'omugattako wadde. Ekyo nno mwana wattu bw'ona okikola ojja kulaba ng'ekitaliimu era tojja kubaako nakyo okyukako mu mbeera ze eza bulijjo n'engeri gy'owangaalamu. Kube kulya mmere, kube kwambala n'onyirira, tewali kijja kukyukako. Bube budde, embeera z'obudde tezijja kukyukako, zijja kusigala nga bwe zitambula. Naye ekyennaku bw'onoogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, gwe ojja kuba ozikiridde, kuba ojja kuba okaafuwadde obusiraamu ng'obuvuddemu. Era malakul mauti bwekwatiraawo ng'akaseerako katuuse, jjukira edduwa gye tusaba nga tugenza okukubagiza. Mulimu akatundu akagamba wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma. Buli kintu kyonna ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatonda, buli kimu kiyina ekiseera kyakyo ekigere. Kati akaseerako katuuse, malakul mauti ekwatiddaawo ng'omaze okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala nga tonnaba nakufunamu wadde akalowooza akeenenya, awo gw'osiraanye ogenda kuwangaalira mu muliro khuludan abadiyya, oluwangaala olw'emirembe n'emirembe, togenda kuddayo kulaba ku ssani. Naye nga baabuwe kantu katono nnyo bwe kati keekakusudde. Abakafiiri bano banandaba batya nga sigenze mu mikolo gyabwe? Abakafiiri bano owaye nabo bandibanga balina eddiini, nabo lyandibanga kkubo. Tetusaanidde kweyisa bubi, tulina kubayisa bulungi. Tomanya munnange kasi tojjamu okubuusabuusa okwo owedde. Jjukira bulungi, man lam yukaffiru al-mushrikiina aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara
oyo yenna takaafuwaza bakafiri abo Allah subhanahu wa ta'ala be yakaafuwaza. Ekyokulabirako bano abamuzaaza mu nnaku zino. Laqad kafala alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. N'agamba mu aya endala laqad kafala alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Oyira munange laqad kafala alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Kati ebyo byonna gwe n'otabakaafuwaza nga Allah subhanahu wa ta'ala abakaafuwaza. Leka naawe toyita bantu bakafiiri bali bannaffe baganda baffe. Subhanallah. Werabidde aya zino twazira omundi ogwaggwa. Ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwa wa laiba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullah in kuntum mu'minina. Dada oli mukkiriza agaye mutye Allah. Gwembanga ddala muli bakkiriza akoode bakkiriza tembafulanga b'emikwano abo abafuula eddiini yammwe ekyokujeeja n'okuzannyisa mu abo abaweebwa ebitabo. Ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wannasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Izo zonna aya twazirawo. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أقول بكرزا ngatu gamate tubafula b'emikwano mwalago okwagala wakati kafaru bima ja'akum min alhaqqi nga bakafuwalira ebyo ebyajja gye muli amakulu Qur'ani omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne byajja nabyo mbafula b'emikwano n'olwekyo yina tabakafuwaza au shakka fi kufrihim oba naafunamu okubuusabuusa mutima owaye tomanya au sahaha madhhabahum oba naakakasaawo nti nazo ddiini kafara oyabeera mukafiri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ezembera zituwangalira mbadu ba Allah bulungi abakkiriza. N'olwekyo omuntu wa Allah nkujjukiza tugenda maaso n'omusomo gwaffe gwe twalabako ennaku nga zizise ogwalimu ensonga 6 ne tulabako ensonga 3. Musomo guno twaguteekako omutwe ogugamba nti tetukkirizibwa kwetaba mu bikujjuko by'abakafiiri. Abakafiiri bali mu kwejaga ennaku zino. Banange lwaki tutunuulira ebintu nga bino? Musiraamu muddu wa Allah buno obusiraamu bwo Allah subhanahu wa ta'ala yakulonda mangi n'akulungamya. N'olwekyo obusiraamu buno bukolerere ng'omanyi kikyogoba nga nakyo kwe kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusiimye. Tojja kusobola kutuuka mu maaso ge ng'akusiimye okujjako ng'ogenze n'obusiraamu obutuufu, ng'ogenze ne tawhidi aqida nga nnamu. N'olwekyo weekolera obusiraamu bwo tobuzaabuzibwa. Weekolera obusiraamu bwo gwe nga gwe. Tojja kufunayo omuntu ajja kukuyamba. Teri yajja kukolera busiraamu bwo muddu wa Allah okujjako gwe. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala akulungamiza, akulaza obusiraamu obutuufu, akulaze wawojja okujja obusiraamu obutuufu. N'olwekyo faayo bino by'oyiza okubiteeka mu nkola biyamba gwe muddu wa Allah. N'olwekyo biteekeko nnyo ebirowoozo. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza twalaba ensonga 3 mu musomo gwaffe oguyise. Twagala tumalirize ensonga 3 ezaasigalayo. Ensonga ey'okuna mu nsonga zaffe 6 lwaki tetukkirizibwa kwetaba mu bikujjuko by'abakafiiri. Bayimamu baffe abasalafu abalongoofu abaatukulembera nga bakulirwa Umar ibn al-Khattab baaziyiza abakafiiri okwolesa ebikujjuko byabwe mu nsi z'obusiraamu openly. Baaziyizibwa okwolesa ebikujjuko byabwe mu lwatu. Ate era
ne batugaana okubayozaayoza oba okwetaba mu bintu byabwe. Baagaana abakafiri okwolesa ebijaguzo byabwe mu nsi y'Obusiraamu mu lwatu. Tebakkirizibwa. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yagaana. Sheikhul Islam rahimahullah agamba nti qad sharata alayhim amir al-mu'minina Umar ibn al-Khattab was-sahaba radiyallahu anhum وسائر أئمة المسلمين ألا يظاهروا أعيادهم في دار المسلمين. Umar ibn al-Khattab yabaterawo obukwakulizo, yabaterawo conditions, nga kwezo conditions mulimu okuba tebakkirizibwa kuwolesa bikujjuko byabwe mu lwatu mu nsi z'Obusiraamu. Yakola ekiwandiiko, Obusiraamu butandise okutalaaga, bugenze bulya. Yakola ekiwandiiko n'ateekamu amateeka gaali mangi. Temukkirizibwa kwambala ngoye z'Abasiraamu, temukkirizibwa kusala nviiri nga Basiraamu, temukkirizibwa kino, temukkirizibwa kiri. Ekkanisa zaabwe n'abalagira zirina okubeeramu omulyango awayingirirwa n'esayidi endala. Amakulu Abasiraamu bwe baba batambula tekibeetaagisa kwetoloola, bayitamu buyisi. Bwe muba muli mu kkanisa zammwe, Abasiraamu ne bayingira, babadde batambula ne baagala okuwummulako. Bwe bajja ne bayingira mmwe mulina kufuluma n'ebirala bingi. Ebyo byonna byaliwo ng'Obusiraamu bukyalina amaanyi, Obusiraamu tebannabuvaako. Obusiraamu tebannabuvaako. N'olwekyo Umar ibn al-Khattab abateekako ebiragiro ebyo, basahaba bakkiriziganya naye. Ne ba imaamu abaabaddira mu bigere nabo bakkiriziganya nabo nti tekikkirizibwa. Wa innama ya'maluunaha sirran fi masaakinihim. Wabula ebikujjuko byabwe balina kubikola eyo mu kyama mu mayumba gaabwe. Tebakkirizibwa kuba bide mu kkanisa zaabwe. Kuba bwe tugenda nituwamba ensi, ekkanisa zaabwe tetuzimenya. Ffe tubalaga Busiraamu obutuufu, tubayisa bulungi, tubateekako protection, tubateekako obukuumi. In return balina okuwa omusolo, jizya, balina okuwa omusolo. Naye bagenda maaso n'okusinza mu nsinza yaabwe gye badde basinzaamu, naye nga mu kyama si kuwolesa n'akamu n'akeddagala. Kati Sheikh abuuza ekibuuzo ekikambwe, fakaifa idha adhharaha almuslimuna anfusuhum. Bwabanga Umar ibn al-Khattab ne banne be yali nabo ne bayimaamu abaabaddira mu bigere bwe batyo bwe baagamba, era agamateeka ne baga enforcinga, and they worked. They enforced those rules and they worked. Kati Sheikh abuuza nti bwe kibanga bwe kityo bwe kyali, kati ate kiri kitya nga si bakafiri be boolesezza? Owulira? Nga si bakafiri be boolesezza. Ekyo kyabaawo ne tuyita nawo, agamba nti ate kiri kitya nga ffe Abasiraamu ffe nnyini ffe tuwolesezza ebikujjuko byabwe. Kiri kitya nga ffe tuwolesezza ebikujjuko byabwe. Balibo bakafiri naye baaganibwa okwolesa ebikujjuko byabwe, naye baaganibwa okwolesa ebikujjuko byabwe openly mu nsi z'Abasiraamu. Naye ate kati awo twayitawo tubaleka ne boolesa ebikujjuko byabwe mu nsi z'Abasiraamu, si ekyo kyokka ne tubayambako. Era tosobola kuwulirayo kuvumirira kwonna. Kati mu nsi nga Imarati tosobola kuwulirayo kuvumirira kwonna na kutiisa bantu bubi buli mu nsonga eno.
nti abaaye temwetaba mbikujjuko mujja kukaafuwala wabula ffe nnyini abasiraamu ffe tubayambako ne tuteekamu ssente empitirivu mu kutimba Christmas tree mu kukola fireworks. Linda nga lumu January ojja kulaba Dubai bakola fireworks ezisinga mu nsi yonna era balwetegekera nnyo. Kiri kitya? Ekibuuzo ekyo kyebuuze muduwa Allah, ekibuuzo ekyo kyebuuze. Kiri kitya ng'ate ffe abasiraamu ffe tuwolesezza bwe tutyo? Kikibuuzo beera ng'okyebuuza gwe nga gwe individually. Abaffe Umar ibn al-Khattab ne banne be baali abakyamu oba ffe bakyamu? Jukira nti Umar ibn al-Khattab ne banne Allah subhanahu wa ta'ala yabapraisinga mu Qur'ani radiyallahu anhum wa radu an. Nabbi sasama n'abagamba abantu 10 gundi bamujjana mwabo namba 2 yali Umar ibn al-Khattab. Nolwekyo musiraamu wechekingi. Naam, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ensonga y'okutaano, tetukkirizibwa kuyingira mu makanisa gaabwe. Tetukkirizibwa kuyingira mu makanisa gaabwe mu nnaku z'ebikujjuko byabwe. Imam al-Bayhaqi yawandika mu kitabo kye As-Sunan al-Kubra ng'olujegere lwa athari eno lutuufu nnyo nti Umar ibn al-Khattab yagamba la ta'allamu la ta'nata al-ajami, temuyiganga ennimi z'abagwira. Temuyiganga ennimi z'abagwira. Bannange, lwaki Umaru yagaana abantu okuyiga ennimi z'abagwira? Ennimi z'abagwira zijjirako obukwakkulizo. Wali okigenderedde nti abantu abasinga obungi naddala abo abonoonefu, wali ogenderedde nti abantu basooka kuyiga bigambo bya buwemu, bigambo bya bwonoonefu? Eyo vaayo. Nze nja kuwa ekyokulabirako wano. Omukafiri oyo Kisekka, Dr. Kisekka yasooka okubeera oba yali vice president wa Museveni oba yali prime minister whatever. Yayogeranga ebigambo ng'alaga abaana b'Abaganda engeri gye boonoonekamu nga bali e Bulaaya n'engeri gye batafaayo kuyiga Luganda. That's exactly what is happening. Olulimi oluzungu terulina mpisa nga lwo. Era bw'otunuulira abaana engeri gye balwogeramu, balwogera nga temulimu wadde akawoowo akadde eri abantu abakulu. Gwe imagine omwana okumuyita n'agamba wa! Ekyo kisoboka ewaffe mu mbeera zaffe ne mu nneeyisa zaffe? Nedda. Naye kati ennimi z'abagwira zigenze zitulya zitumalawo, kyova olaba nti buli buyisayisa bwonna obubi tugenze tubuyiga. Si kibi okuyiga ennimi z'abagwira bw'obanga ddala ogenda kuziyiga nga onoonyamu bulungi bulimu so so obubi obulimu. Kati Umar ibn al-Khattab yabagaana. Eyo gye muba mugenze eyo mu nsi z'abagwira temuyiga ennimi zaabwe, mujja kuyiga ebintu ebikyamu. Sekyo kyokka, wala tadkhulu ala al-mushrikina fi kanaisihim yawma idihim, temuyingiranga mu makanisa g'abakafiiri ababagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala yawma idihim, ku nnaku zaabwe ez'okujaguza ebikujjuko byabwe. Fa inna sukhtwa yanziru alayhim, lwaki? Anti obusungu bwa Allah bubeera bubakkako during that time. Tunula right now. Linda ojja kulaba ekiro ekikeesa 25 e Palestine, Bethlehem, bagamba nti Nabi Isa we yazaalibwa. Awagambibwa nti Nabi Isa alayhi salam we yazaalibwa. Ojja kulaba abakulembeze b'aba Palestine nga bali mu church nga beetabye mu the night mass, bakutte n'obutabo bwabwe, beetabye mu kuyimba n'okusaba. Obwo bukafiiri obuwedde emirimu. Kati ate bwe bavaawo
ne bagamba nti atulwanirira al-Qudusi, tulwanirira al-Qudusi Yerusalemu. Ne bwe muba mwagala mutya temusobola kuwangula n'akamu akeddagala. Nga Sheikh Uthaymin rahimahullah bwe yagamba nti mpaka katuzzeeyo ku ddiini yaffe ne tutandika okulwanirira al-Qudusi nga tugirwanirira ng'abasiraamu so si ng'abawarabu. Bwe yali avunula Qur'an kuzimu ku aya eziraga nti nno Allah subhanahu wa ta'ala asikiza abakkiriza ensi eno, yali avunula surati al-Baqara. Yagamba nti al-Qudusi si Abayudaaya, al-Qudusi si Abawarabu. Al-Qudusi yaani al-Qudusi y'abasiraamu, al-biladi al-muqaddas, ensi entukuvu. Al-Qudusi y'abasiraamu so si y'Abawarabu wadde Abayudaaya. N'olwekyo bwe tuliddayo ku ddiini yaffe ne tulwanirira al-Qudusi nga tumulwanirira ng'Abayisiraamu, that's the only way lwe tugenda okusobola okufuna al-Qudusi back mu mikono gyaffe. Sheikh yagamba mu kulaga nti al-Qudusi oba Palestine si Abayudaaya wadde si Abawarabu, yaleeta obujulizi aya 15 surat al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiya as-salihun. Allah subhanahu wa ta'ala yakiwandiika dda ku lawhi al-mahfuz nekifuluma ne mu Zaburi nti ensi eno yakusikirwa abaddu be abakkiriza, abaddu be abalongoosa, abakozi b'emirimu emirungi. N'olwekyo kati olina kuddayo ne weebuuza nti abaffe abalongoosa Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako be baluwa? Abalongoosa abakola emirimu emirungi Allah gy'asiima be baluwa? N'olwekyo baddu ba Allah balungi abakkiriza tetusobola n'akamu n'akeddagala kufuna nsi eyo nga tukyagirwanirira ng'Abawarabu. N'akamu n'akeddagala tulina kugirwanirira ng'Abayisiraamu. Tetusobola kufuna nsi eyo ne be tuba twagala tutya nga tukyeyisa nga bwe tweyisa mu mbeera zaffe eza bulijjo. Tetwawula Allah, tosobola kuwangula okujjako ng'oyawula Allah subhanahu wa ta'ala. N'akamu n'akeddagala ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera dda, ya'budunani la yushrikuuna bi shay'an. Gwe ddayo eri mu surati Nur, aya eyo tugisoma nnyo. wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati. Allah subhanahu wa ta'ala yalagaanyisa dda abakkiriza mummwe wa amilu salihati, ne bakola n'emirimu emirungi. Ndagaano ki gye yakola? Kiki yabalagaanyisa? la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Nja kubafuula abasika b'ensi eno, nja kubasikiza ensi eno nga bwe nagisikiza abo ababakulembera. wala yumakkinanna lahum diinahum. Owulidde? wala yumakkinanna lahum diinahum alladhi irtadha lahum. Allah subhanahu wa ta'ala ajjabbawa obusobozi okuba nti nno musinza eddiini yammwe eno. Ddiini ki? Eddiini y'Obuyisiraamu gye yabasiimira. Ajja kubawa eddembe mube nga musinza Allah subhanahu wa ta'ala nga muyitira mu ddiini eyo gye yabasiimira nga temulina abakuba ku mukono. Mujja kufuna security. wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Okutya kwe mubadde nakwo ajja kubakyusizaamu mirembe. Mube nga mmwe mufuga ensi eno nga musinza Allah subhanahu wa ta'ala nga temulina abakuba ku mukono. Tunuulira stage abasiraamu gye balimu mu nsi yonna, dduka okutya kulinga okutya. Lwaki? Twava ku ddiini. Nabbi sallallahu yatugamba hatta tarji'u
ila dinikum mpaka lwe muliddayo ku ddiini yammwe. Mujja kusigala nga muli banyoomoofu. Mujja kusigala nga muli banyoomoofu. Hatta tarji'u ila dinikum. Mpaka nga muzeeyo ku ddiini yammwe. Jukira Nabi sasama bwe yabagamba basahaba. Hadisi y'ekitabo kya Imam Ahmad ne ya Abu Dawud nawal. Nti bigenda kubeekuŋŋaanyizaako ebibiina. Bigenda kubeekuŋŋaanyizaako ebibiina bibalya olulya. Basahaba bamuddamu ne bamubuuza nti awa min killatin nahnu yawma idhin ya Rasulallah. Owulira abasajja bano ebibiina bigenda kutwekuŋŋaanyizaako bitulya olulya bitubuutikire ffenna. Lwakuba tulibeera batono nnyo mu kiseera ekyo owaayo omubaka wa Allah. Nabbi sasama yabaddamu n'abagamba nti la nedda innakum yawma idhin kathirun. Mu kiseera ekyo mugenda kubeera bangi nga bw'olaba. We are over 2 billion mu nsi y'Abasiraamu. Abagamba la ilaha illallah abatunula e Makka nga kye kibula kyaffe gye tutunula nga tusaala. Over 2 billion. Innakum yawma idhin kathirun. Mu kiseera ekyo mugenda kubanga muli bangi. Walakin kathratun gothaa'un ka gothaa'i sayri. Subhanallah. Mugenda kubeera bangi naye mugenda kubeera bangi nga bw'olaba ebyovu. Mugenda kubeera bangi naye nga temulina mugaso. The number egenda kuba terina kyebayamba, temugenda kuba na mugaso n'akamu n'akeddagala. Mugenda kubeera nga bw'olaba ebyovu by'oku nnyanja. Bibeera biyitirivu. Ejjengo bwe lijja likuba bwe liti ebyovu bibeera bingi naye bikwatemu olabe. Tebirina mugaso. Bwe bungi bw'Abayisiraamu right now. Kati Allah subhanahu wa ta'ala amaliriza aya eyo ng'agamba nti okufuna ebyo byonna by'abasuubiza, endagaano eyo gye yakola n'abakkiriza. Ebisuubiza ebyo bye yabasuubiza okubifuna mulina kukola ki? Yabudunani la yushirikuuna bi shay'an. Kunsinza mu bwomu bwange awatali kungattako kintu kirala kyonna. Naye kaakati tuli mu kugwa mu bakafiiri mu bifuba na kukakasa nti nno Yesu yazaalibwa 25 Desemba era mwana wa Katonda. Kuba buli lwe tusiima embeera zaabwe n'enkola yaabwe ne tuwanyisiganya ebirabo ne tuserebuletinga nabo, kitegeeza tukakasizzaawo ekyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti yabudunani la yushirikuuna bi shay'an. Mulina kunsinza mu bwomu bwange. La maabuda bihaqqin illa Allah. Oye tawhid gutulwanirira al-aqida enzikiriza yaffe. Yabudunani la yushirikuuna bi shay'an. Kunsinza mu bwomu bwange awatali kungattako kintu kirala kyonna. Waman kafara baada dhalika, oyo n'akafuwa oluvannyuma lw'ebyo byonna omaze okubitegeera n'okaafuwala, fa ulaika humul fasiqun. Abono be bakafiiri abonoonefu. Abonoonefu. Subhanallah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Olabye mweyo aya agambye ajja tusikiza ensi nga bwe yagisikiza abaakulembera. Mweri ya surati al-anbiya yagambye lakad katabana. Owulira lakad katabana fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Ensene esikirwa balongoofu. N'olwekyo al-Kudusi yabakkiriza abalongoosa, so si Abawarabu era si Abayudaaya, wabula yabakkiriza. Kyekyo Sheikh Uthaymin kyagamba nti bwe tutaddeyo ku ddiini yaffe tetugenda kusobola kununula al-Kudusi n'akamu n'akeddagala. Tugenda kubeerawo bwe tutyo awamu n'obungi bwaffe. Naye obungi bwaffe Nabbi sasama tugambye nti tulinga bw'olaba ebyovu by'oku nnyanja, tetulina mugaso. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Nolwekyo abakulembeze b'Abafalastini ojja balaba nga beetabye mu midnight mass. Kitegeeza nti bakakasaawo nti Nabbi Isa yazaalibwa olunaku olwo olwa 25.
naye kyannaku nnyo Umar ibn al-Khattab agambye nti temuyiganga ennimi zaabwe temuyingiranga ne mu makanisa gaabwe ku nnaku zaabwe ez'ebijjaguzo. Lwaki? fa inna sukhta yanziru alayhim obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bubakkako. Sheikh Islamu agamba fahadha Umaru qad naha an ta'allumi lisanihim wa an mujarradi dukhulil kanisati alayhim yawma idihim. Oyo Umar ibn al-Khattab yagana okuyiga ennimi zaabwe n'agaana n'okumala gayingira mu kanisa zaabwe ku nnaku z'ebikujjuko byabwe. Kati Seeka abuuza fakaifa man ya'malu ba'dha af'alihim. Gwolabanga ekitono aganye temuyiga ennimi zaabwe just lulimi lwabwe era temuyingira mu kanisa zaabwe, naye ate kiri kitya ng'omusiraamu akoze ebimu ku ebyo bye bakola mu nnaku z'ebikujjuko byabwe, ng'okuteeka Christmas tree mu nnyumba ye, okuwanyisiganya ebirabo, au kasada ma huwa min muqtadayati dinihim, oba okukola ebimu ku ebyo nga biri specifically mu diini yaabwe, rituals of their religion. Alaysat muwafaqatuhum fil amal a'zam min muwafaqatihim fil lugha. Abaffe tekiri nti okwegatta nabo n'okola ebyo byennyini nga bye bakola kye kinene nnyo okusinga okuyiga oba okwogera olulimi lwabwe. Aw laysa amalu ba'd a'mal 'idihim a'zam min mujarradi ad-dukhuli alayhim fi 'idihim. Oba nandiki okukola ebimu ku ebyo bye bakola ne muspendinga millions and millions ku Christmas trees, ne muspendinga sente empitirivu mu kubawa ebirabo mu abasiraamu mu abakafiri ebirabo babasiime, naye nga baganda bamwe abayisiraamu bali mu kubonaabona na kuzikirira. Tunulira juzi CNN yalaze program ku mbeera y'abasiraamu gye balimu e Yaman, ku mbeera y'abasiraamu gye balimu e Yaman. Wallahi obatunulira n'owulira nga amaziga gakkulukuta naye nga tolina kyakkola. Naye mu nsinga Imarati bagenda kuspendinga millions and millions ku kujaguza Christmas, naye nga baganda baabwe wali next door Yaman bali mu kubonaabona okutagambika, abaana bali mu kufa, tebalina mwasirizi. Lwaki? Ensi eri blocked, teri kintu kyonna kigendayo, olutalo lugenda mu maaso. Ani avuddeyo okuyamba? Maafi tewali. Sheikh agenda maaso n'agamba nti wa idha kana sukhtu yanziru alayhim yawma idihim bisababi amalihim faman yushrikuhum fil amali aw ba'dihi alaysa qad ta'arrada li uqubati dhalika. Abaffe bwe kibanga obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bubakkako yawma idihim mu nnaku z'ebikujjuko byabwe, nga Umar bw'agambye nti fa inna sukhta yanziru alayhim, obusungu bwa Allah bubakkako bisababi amalihim, bubakkako olw'ebyo bye bakola n'enneeyisa yaabwe. faman yushirikuhum fil amali aw ba'dihi, tekiri kwoyo. Kati kiri kitya kwoyo abeegasseeko mu kujaguza ebijaguzo bino oba okukola ebimu ku ebyo bye bakola. Alaysa kad ta'arra Allah li uqubati dhalika, abatamaze okweyambula ne yeteekawo nti nze amurede okufeesinga obusungu buno. Bwefudde vulnerable already, weetaddewo obusungu bwa Allah bukukkeko. Agamba nti ebigambo ejitanibu aada Allah fi idihim, nti mwewale abalabe ba Allah subhanahu wa ta'ala mu nnaku z'ebikujjuko byabwe, mubeewale ebigambo ebyo. Alaysa nahyan an liqa'ihim wal ijtima'i bihim fihi. Abaffe ebigambo bino tebitegeeza nti tokkirizibwa kubasisinkana
wadde okwetaba nabo mu bikujjuko byabwe sikye bitegeeza. Kati amaliriza ng'abuuza nga bwe yatubuuziza ekibuuzo mu nsonga eri ey'okuna nti fakaifa biman amila idahum, ate kiri kitya bwe biba nga bino byonna nga bwe tubirabye obusungu bwa Allah bubakkako, kati ate kiri kitya ku oyo yennyini akoledde ddala emikolo egy'okukuza ennaku zaabwe, kiri kitya? Bantu ba Allah bulungi abakkiriza, tutye Allah subhanahu wa ta'ala, tutye Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tutamutye obuzibu bwonna bwolekedde ffe. Buli omu agenda mu kabuli ye, buli omu agenda mu kabuli ye. Gw'ogenda mu yiyo nange ngenda mu yange. N'olwekyo weeteekereteekere kabuli yo omuddu wa Allah, weeteekereteekere kabuli yo. N'olwekyo omuddu wa Allah, ensonga ey'okutaano, tetukkirizibwa kugenda mu makanisa gaabwe, mu bifo byabwe gye basinziza mu nnaku z'ebijaguzo byabwe. Lwaki Umaru yagaana abantu temugendangayo mu nnaku ezo? Kuba hadisi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma eri mu Bukhari eraga nti nno bwe babanga batambudde basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga batambudde gye batambudde, bwe babanga baagala okuwummula bayingiranga mu makanisa ne bawummulirayo nga basaalira nayo. Ibn Abbas agamba nti nga basaalira nayo mu makanisa omwo, naye on condition nti nga temuli bifaananyi. Kasita mutaabanga mu bifaananyi nga basaaliramu. Kati Umaru kyabagamba nti bannange mulina eddembe okuyingirayo n'okuwummulirayo n'okusaalirayo nga mutambuddeyo mu nsi, naye mu nnaku z'ebikujjuko byabwe temuyingirangayo. Naye ffe tuli ku mulembe nga tuyingirayo nga betwagala, ne twetaba mu bikujjuko byabwe awatali kitukuba ku mukono. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, faayo nnyo okuteeka mu nkola obusiraamu bw'oggwe nga ggwe, otherwise ojja kifuwa ng'okizza munda olunaku malakul mauti lw'eneekukyalira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, ensonga y'omukaaga nga tumaliriza eneekwata nnyo kubawangalira mu nsi z'abakafiiri. Ensonga y'omukaaga okuwangalira mu nsi z'abakafiiri. Sahabi ayitibwa Abdallah ibn Amr radiyallahu anhuma yagamba, athari jagisanga mu kitabo kya Imam al-Bayhaqi, nti man bana bi ardhil mushrikina, oyo yenna azimba awangala agule ennyumba bi ardhil mushrikina, mu nsi y'abo abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala, wasana'a nairuzahum, ne yeetaba nabo mu kujaguza omwaka omupya, wameherajanahum, n'ebikujjuko byabwe ebirala ne yeetaba nabo. Eno Easter, eno simanya Good Friday, ono ani gasiya twala tugende, buli ekijja yamira bumizi. Watashabbaha bihim hatta yamuuta, omuntu ono n'abafaanana. Jukira yasenga mu nsi y'abakafiri. Whoever settles in the land of the mushrikin, yasenga mu nsi y'abakafiri n'awangaalira eyo, n'abakoppa n'atandika okukola nga bo bwe bakola mu buli kimu. Watashabbaha bihim, n'abakoppa nga bwe bakola buli kimu. Agamba nti n'awangaalira mu mbeera eyo hatta yamuuta, okutuusa okufa lwe kumutuukako. Hushira ma'ahum yawma al-qiyamah, omuntu oyo agenda kuzukizibwa nabo yawma al-qiyamah. Subhanallah, kuba mwaka faananyi gwe ogamba nti la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, oyazina buli kumakya n'oyimirira mu swala n'ogamba nti ihdina sirata al-mustaqim, tuluŋŋamye ku kkubo eggolokofu, sirata alladhina an'amta alayhim, ekkubo eryabo wagonnomolako ebyengera, ghayri al-maghdubi alayhim, eritali eryabo bewasunguwalira, wala ddaalin, wadde abaabula. Imagine ebigambo ebyo byogera a minimum of 17 times a day. Imagine laba bwogenda okuzuukirira mu bakafiiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiva ku ki? Kiva ku kubasiima, n'obaagala nnyo, n'obasembeza kumpi,
n'okola nga bwe bakola nga tofuddeeyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti innal ladhina tawaffahumul malaika, mazima ddala abo bamalayika mu kaseera ak'okufa be bagenda okusisinkana zalimi anfusihim, nga beeryazamanyiza emyoyo gyabwe, nga beeryazamanyiza emyoyo gyabwe. Qaalu fima kuntum, bamalayika bano bagenda kubabuuza, abaaye mubadde kuki? Lwaki mukwatiddwa mu mbeera efaanana bweti? Lwaki mukwatiddwa mu mbeera efaanana bweti? Abakugu batugamba nti aya eyo yakkira ku basajja abaali basiramuse naye ne balemera mu bakafiiri, ne balemera mu bakafiiri, baalimu obunnanfuusi ne balemera mu bakafiiri, ne babeera nabo. Kati olutalo lw'Ebadiri lutuuse, abakafiiri ne babagamba mujje tugende, nabo ne bagenderamu mu kibinja ekigenda okulwanyisa Abayisiraamu, nabo ne babattiramu. Bamalayika bababuuza nti mmwe mwagamba nti la ilaha illallah muhammadan rasulullah, lwaki mukwatiddwa mu mbeera efaanana bweti? Qaalu, Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira ki kye baddamu. Kunna mustadhafiina fil ardi, anti munnange twanafuyizibwa mu nsi, twanafuyizibwa mu nsi ne tulinnyirirwa. Nga bw'olaba right now, nga bw'olaba right now. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qaalu, bamalayika bagenda kuddamu babagambe, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Abaaye, ensi ya Allah tiyali ngazi mmwe kusobola kusenguka ne muva wano webanyigiririza ne musenguka ne mugenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallama? Wulira Allah subhanahu wa ta'ala amalamu ekigu, fa ulaika ma'wahum jahannam. Abo abantu bwe batyo obuddo bwabwe muliro jahannam. Wasaati maswira, naye munnange obuddo obwo nga bubi. What an evil destination. Their abode will be hellfire. Naye what an evil destination. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'abuuza mu surati Nisa aya 97. Nolwekyo okuwangalira mu nsi z'abakafiiri olina okwegendereza. Kyova olaba abamanyi batugaana okuwangalira mu nsi z'abakafiiri wadde okusengukirayo, okujjako nga ddala oli munywevu, especially nga tibakukkiriza oba tibabakkiriza kubanga mwolesa eddiini yammwe, izharu ddiin. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase tuleme kuzuukirira mu bakafiiri. Tumusaba ekiseera kyaffe ekyokuva mu nsi bwe kiba kituuse, bamalayika baleme kutubuuza ebibuuzo bifaananako bwe bityo. N'olwekyo tulina okwerwanako, baddu ba Allah, tulina okwerwanako. Bwe kityo nno baganda bange abalungi abakkiriza, eyo embeera okuwangalira mu nsi z'abakafiiri. Point namba 6 yeeyo, tulina okwegendereza. Tetukkirizibwa kwetaba mu bikujjuko byabwe. Bwe tunayetaba mu bikujjuko byabwe, all their celebrations, ne tubyetabamu, Allahu akbar walillahi alhamdu, ne tubakoppa nga bw'olaba bwe tubakoppye mu buli kimu, twambala ngabo, tweyisa ngabo. Ayambala ekkanzu yabeera strange, otuuka ku masjidi olunaku lw'ejjuma ne weewuunya. Are those all Muslims? Ennyambala gye babeera bambaddemu, nga bambadde amakanzu bw'obalira ku ngalo, ye nno bw'ojambala nga nteme erimu ntumbwe. Wahabi, mwaleeta eddiini empya. You have to be modern. Don't differentiate between you and other people. Be like them. Bwe batyo bagamba. Allahu akbar. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Naye nga tujjukira nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. Emunakafuwala ne mugaana ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabagamba byabagaza, fa inna Allaha ghaniyun ankum. Allah subhanahu wa ta'ala tabayinaako bwetaavu wadde akatono bwe kati nakamunaako eddagala. Naye mukimanye
wala yarda li ibadihi al-kufr. Naye Allah subhanahu wa ta'ala tayagaliza baddu be bukafiri. Tayagaliza baddu be bukafiri. Wa in tashkuru yarullahu lakum. Naye bwe munasiima ne mukkiriza ebyo byabagamba ne mwebaza ebyengera byabawadde yarullahu lakum, Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with you. Ajja kubasiima. Ekyo munakigaana mu munamanya. Noluki muganda wange tobasanyukirako, teweetaba mu mikolo gyabwe nedda. Ekyo bw'ona okikola ojja kuba ogwiridde ddala. Mu hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam eri muttafaqun alayhi, hadisi ya Abu Sa'id al-Khudri, latattabi'unna, yaggumiza n'okuggumiza kwa mirundi ebiri, latattabi'unna sanana man qablakum, mujja goberera ddala sanana man qablakum shiburan bi shiburin, mujja goberera ebibinja by'abo abaabakulembera luta ku luta, wa dhira'an bi dhira'an hatta law salaku juhla dhabbi la salaktumuhu. Mujja bagoberera luta ku luta nga mubalinnya kagere we balinnya we mulinnya, ne bwe baliyingira mu kinnya ky'enswaswa, ne bayingira mu kituli ky'enswaswa, nammwe mugenda kulwana muyingire, nammwe mugenda kulwana mu kiyingire. Oluna basaba bambuuza nti ya Rasulallah, owaayo mbaka wa Allah, al-yahuda wa naswara, otegeeza abayudaaya n'abakristaayo? Qaala, Nabbi sasa yaddamu n'agamba nti faman, mulowooza ntegeezaani? Naye jjukira Allah subhanahu wa ta'ala yakugamba walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Aba abayahudi, abayudaaya n'abanaswala ne bw'ona okola otya tebagenda kwagala ne bw'olikola otya okutuusa lw'oligoberera enzikiriza yaabwe, obusiraamu n'obuvaamu. Qul inna huda Allahi huwa al-huda. Wa Muhammad bagambe nti mazima ddala obulungamu bwe bulungamu bwa Allah. Obulungamu bwa Allah bwe bulungamu bwokka. Kyetugambe eri mu hadisi yaffe, wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Nolwekyo bulungamu bwa Allah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Subhanallah. Ulira Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, oba kugoberera kwagala kwa myoyo gyabwe oluvannyuma lw'amazima n'okumanya kuno okukujjidde, Qur'an yene ekujjidde, ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Tewandifunyeeyo mutaasa yenna akutaasa wadde omuyambi yenna mu maaso ga Allah, nga Allah subhanahu wa ta'ala akwekwatiddeko. Bw'abanga ebyo abigamba Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti oba kugoberera kwagala kwa myoyo gyabo abayudaaya n'abakristaayo, abakafiri abo bonna twala tugende, ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm, oluvannyuma lwa Qur'an yene ekujjidde naye n'ogoberera. Subhanallah, Allah tutaasa. Ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Tewandibaddeyo na mutaasa yenna wadde omuyambi nga Allah subhanahu wa ta'ala akwekwatiddeko. Nolwekyo baddu Allah bulungi abakkiriza, ezo ensonga mukaaga zitwayagadde okulaba biidhinillah, nga ku mulundi ogwagwa twalabako 3, n'olwaliro tulabye ensonga 3 biidhinillah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase obukafiri, atutaase okugoberera okwagala kw'emyoyo gyaffe, atuzuukize nga tuli bakkiriza,
atugabirira okubanga tugoberera obusiraamu obutuufu nga tumwawula mu bwomu bwe era nga twekwata ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan وفق الله لجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.